Nze senior legal officer wa UNEB. Leero mu kooti tubaddemu n'omusango ogwa impersonation. Impersonation gwe musango gw'okwefaananyiriza n'omuntu omulala. Mu musango guno mwalimu omwana omuwala yali wakutuula bibuuzo UCE senior 4. Kati anti we n'agulwa akalenzi akali mu St. John Room senior 3. Kana kamagezi nnyo so yakagula ne bagamba bajja kasasula $5,000 ne katuula ebibuuzo. Kaba katudde mu exam kawandiise erinnya ly'ono omuwala gwe bayita Kuda na Lwoga. Kaba kawandiika invigilator n'alaba ekizibu kino n'agamba naye ono omwana mulenzi lwaki awandiika linnya lya muwala. Kati ne babayita ne babola bamuteeka lino ekibonerezo kiri $2,000,000 in a fine oba 5 years imprisonment, myaka 5 mukomera oba both. Kati omulamuzi yasalawo n'agamba ngenda kusindika ye mukomera eluzira myaka 5 ate osasule ne $2,000,000 nga fine oba byombi. Naye leero kyemulabye muyinza okwebuuza nti lwaki leero bamuwadde 4.5 A2 ne bamuwa oba mwaka gumu. Lwakuba teyayonoonye budde bwa kooti. Bamubuuza immediately n'ayogera n'agamba kituufu nakikola. Kati ffe mu bitabo byaffe twabadde information gye twafuna yali ya $500,000. Naye omukyala agambye nedda omwana nali ngenda musasula $35,000 atuule ebigezo mu kifo kya muwala wange. Abaagala okubba ebibuuzo basindikira bubaka ki okusindikira ku bibaddewo leero? Abaagala okubba ebibuuzo banange mbeegayiridde. Lino etteeka ligenda bakwata $2,000,000 oba emyaka 5 mukomera. Simanyi nti oba oyagala kwengeginga because simanyi oba oyagala kugenda mu kintu bwe kityo okubba ebigezo. Tekyetaagisa abaana mubaleke batuule ebigezo item genuinely kubanga eventually bwatuuka eri bwoba omubbidde ebigezo agende ebuddo ajja kutuuka ebuddo nga tasobola kwekolera bibuuzo bamugobeyo. Twagala okubiriza abantu bonna kisooka ba invigilators baffe ne ba scouts twagala obebaza mulimu gwe mukoze wiiki esoose mukoze omulimu gw'amaanyi ddala ne twagala bakubiriza mugende mu maaso okubeera very keen mwetegereze mwekeneenye buli kantu kuna tunuulira album eyo tunuulira ID z'abaana singa ID ebeera nga mpya ne uniform nga mpya nnyo beetegereze waliwo ensonga lwaki abasinga babadde nga bakagimwa ID bakagimwa uniform nga mpya kikuwa indication. Laba absentees bana bameka abataze abali absent singa bana balinga abali absent balinga abana babiri buzi baplaza mizala zeruddawa banga bine bonna ebeera ebakola ki bateramu empapula kadi ya some indicators otunulira no gam how come they have to indicate to absent candidates, where are their scripts, where are their papers. It means somebody else anajali ozikolera okuwandikako okuedinga malpractice kubanga kati etteeka ino first of all you need to tightening our nuts. Kakizibu nnyo omuntu okufuna olupapula nga tolina kufuluma. Kati ensonga lwaki ba head teachers nabo bonna abali mu malpractice bagezaako okusala amagezi okulanga bakozesa ba impersonator era mpozi n'okukozesa external assistance. Naye nga yonna n'abayinga involved mu musango ogwo twagala bakakasa tugenda bakwata ate bajja basiba.